Kwaniriza His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okumukulisa Obusajja Bwa Museveni obwali bumugobye ewaka. Baganda baffe abamwagala ne bamukolera surprise olunaku olwaleero era nga surprise eno ebadde yakumukulisa Busajja Bwa Tebukabulwa bubadde nnono muno bwamuzingako ewaka mu maka ge nga bwagamugobamu oba bwali bweyagala geefunza nze naawe gwe nange munange ekituufu tetukimanyi naye nga obusajja bubadde bwesigiriza nga bwagala kulemera maka g'omukulembeze w'eggwanga oba nga bwagalayo ki mukwano gwange sobola kikugamba wadde kikubuulira naye nga baganda bange mikwano gyange nyongera bajjukiza nti pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Obusajja Bwa Tebukabulwa bubadde bwamugoba mu maka ge naye mukama mulungi mukama w'amaanyi pulezidenti akomyewo olunaku olwaleero after 5 days ng'obusajja buli mu maka ge. Kakati nno enanga n'atugamba ki omanyi enanga endowooza y'enanga oluusi etulema okutegeera naffe netugamba oba enanga ategeera atya nga munnanga ebigambo tetubiina naye olw'okuba tumutwalirayo nti enanga munnanga akozesebwa bukozesebwa bamugamba limba kino limba kiri limba kino limba kiri munnanga oluusi ne tumuleka naye nga embeera yo bwekyo bweri. So baganda baffe mikwano gyaffe twongera obajjukiza bannayuganda nti embeera bwekyo bweri nenga ye omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine pulezidenti waffe fine era yakomyewo obulungi nnyo. Tugenda kuddamu tutambuza ensonga emirimu gigenda kuddamu okutambula bukwakku. So baganda baffe mikwano gyaffe twongera obajjukiza nti ye mwami Tebukabulwa talina kyatugambayo. Museveni Tebukabulwa yoseeri teebu tolina kyogamba wabula kye tuyinza okugamba kyekyokuba nti Uganda yaffe etambula ng'egenda mu maaso kituwa amaanyi kituwa obuvumu era kitwongera okulaga nti tutambulira ddala. Tusuubira nti tujja kuba banjawulo era eggwanga lyaffe lijja kuba lwa njawulo ebbanga lyonna. Mwami Tebukabulwa alowooza oluusi nti ategeera nnyo naye munnange okutegeera kwe ate munnaye tugenda genda okuliwa nga kuli wansi nnyo kwa bannayuganda. So baganda baffe mikwano gyaffe embeera yo bwetyo bweri. Ssanyu jjereero eno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yakomyewo mu maka ge. Enanga oyasama ki? Kati enanga oba oyogera ki wano? Enanga naye akyalina ebyayogera kambayoko wano enanga ate ayogera biki? Kyagulanyi Ssentamu wadde mwakwatibwe naye enanga otwagaza ki enanga? Ekirungi kye baakola kukwata obutambi nga bali mu kusimba ezendu awamu n'ebifunfugu amayinja. Ekkubo ne bwe liba nga bbi buli lw'ovaayo n'oyongera kasasiro ku mayinja. Ekirungi kye baakola kwe kukwata obutambi nga bali mu kusimba ezendu awamu n'ebifunfugu amayinja. Ekkubo ne bwe liba nga bbi buli lw'ovaayo n'oyongera kasasiro ku mayinja kiki oba oyina emisango gy'oba ozizza egivumirira amakubo agali mu Uganda wansi w'etteeka erifuga amakubo. So mwe muyinza okulowooza nti muli mu kwekalakaasa naye emisango gyo weegiri buli lw'oleeta kasasiro oba mayinja obaki buli lw'osima ekkubo egyo emisango weegiri. So tuli mu kukuŋŋaanya obutambi obwo bwonna buli eyeekubisizza ka vidiyo obutambi abasiyaidi babukuŋŋaanyizza era bajja genda mu maaso n'okufuna statement buli omu. Kaakati ng'onkakasa otya nti ensinga Uganda esobola okulwanyisa ebicupuli n'ebigoba munda mu ggwanga? Kubanga abaalirwanyisizza abakuba ebicupuli, abaalirwanyisizza abasaasaanya ebicupuli, abaalirwanyisizza abatambuza ebicupuli, ate bo bennyini bicupuli munda mu kitongole kya poliisi. Fred Enanga kicupuli ekiwedde emirimu munda mu kitongole kya poliisi
ne bw'ayogera ekigambo kakibe kimu owulirira ddala ekicupuli ekiwedde emirimu ne bw'omukubako eriiso kalibe limu olabira ddala ekicupuli ekiwedde emirimu era ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebyamaguzi munda mu ggwanga Uganda ekya Uganda National Bureau of Standards kiyite UNBS mu bufunzi ekicupuli kino ekiri mu poliisi temunnakirengera mugenda ne mukwata obuduuka bw'abantu butondinyira bw'abantu bukirinika bw'abantu biki by'abantu ne minzaani z'abantu mbu tebituukanye na mutindo naye ng'ekitongole eky'omuzinze nnyo munda mu ggwanga ekikuuma ddembe era ekivunaanyizibwa ku security y'abannansi n'obakuuma n'ebyabwe ekya Uganda Police wallahi ng'akyogerera kicupuli nga tasaanidde yadde okubeera omwogezi w'olukiiko lw'ekitawuluzo oba giyite RC naye nga yayogerera poliisi ya Uganda eggwanga bwe livunda kuviira ddala waggulu entebe esooka agituddemu ye kennyini kicupuli minisita w'ebyenjigiriza ate ye kicupuli ekisusse yacupuwala n'akatagga bukatazi kyova olaba buli system mu ggwanga nfu kubanga eggwanga lyetooloolera ku byanjigiriza naaligambye nti lyetooloolera ku byabulamu naye teri musawo ataasoma baayita mu byanjigiriza kaakati okuviira ddala waggulu mu ntebe esooka ewa Museveni kicupuli ekiwedde emirimu mukyala we minisita w'ebyenjigiriza kicupuli ekiwedde emirimu omwogezi wa poliisi kicupuli ekiwedde emirimu ate bwe kituuka kuwamagye kulayije ate kiri kicupuli nnyo ekiwedde emirimu buli kintu mu ggwanga kyafuuka ekicupuli eggwanga bwe livunda libeeranga ekitenzi gye bayiwa kasasiro ekitenzi gye bayiwa kasasiro ne bw'olisitula ennyonyi ng'ejjudde obuwo bwakalifuuwa obuwunya obulungi butya ne bagenda ne bafuuyirawo ekifo ekyo kirisigala kiwunyanga kasasiro okujjako ng'oddidde kasasiro n'omujja mu kifo ekyo then n'olyoka ofuuyira then oba osanga akawoowo ako kanaanoga ne kawunyaawunyawokko ate kuwunyaawunyawokko so si kuwunyawo kakati n'ensi yaffe Uganda wallahi ne bwe tunaakola kinga tetusoose kujjawo kasasiro naaliwo tewaliiwo kintu na kimu kiritereera munda mu ggwanga tewaliiwo kintu na kimu kirituukibwako munda mu ggwanga era Uganda ne bwogezaako gizimbamu ekintu ekigirabisa obulungi kitya ng'ono kasasiro akyaliwo wallahi Uganda teritereera nga tetunnajjawo kasasiro wa Museveni ne buno bukasasiro ebicupuli obumuliko bujja kugendera ku ye naye kya buswavu nnyo nti omwogezi wa poliisi ate tamanyi ssemateeka wa Uganda nti omuntu okulaga obutali bumativu bwe abeera akikoze mu ssemateeka era ssemateeka yamudifendinga okukola ekintu ng'ekyo kubanga tewali muntu mugwi wa ddalu asobola kukola kintu kimenya mateeka naddala nga gavumenti ekugambye nti nkigaanye era ngenda kukutta naye ye n'asigala ng'akola ki ng'alumba munnayuganda alina ensonga lwaki yakoze ekintu kino kubanga kimuweebwa ssemateeka enanga bw'oba onoonya abali mu butambi tonoonya basimbye ebitooke kubanga babadde mu mateeka noonya buli eyayimiridde n'emmundu ng'agezaako okuziyiza abasimba ebitooke kubanga abasimba ebitooke tebalina musango gwe bazizza wabula bano ababadde babalemesa okusimba ebitooke ate bw'olina okukwata kubanga bo baamenya amateeka that's why nkugambye oli kicupuli mu poliisi tosobola kwogerera kitongole kya poliisi munda mu ggwanga ng'ate ssemateeka w'eggwanga tomumanyi ekitongole ekya poliisi ky'oyogerera ate nga ssemateeka w'eggwanga omuva poliisi eyo wallahi ya mungu tomumanyi Fred Nanga oli kicupuli ekiwedde emirimu munda mu poliisi kubanga bano abagamba nti enguudo zikolebwe bakimanyi nti ate gwe otambuddeko omanyi kyekitegeeza okutambulira ku luguudo nga sayidi waliyo leeni nnya ne bweba etwala emmotoka 3 nga neyeeri etwala emmotoka 3 omanyi kyekitegeeza okutambulira ku luguudo ng'emmotoka ne bwekutuka buleeki teweekeka nti ngenda kutomera emmotoka endala kubanga zino zonna eziri eno zigenda bugenzi ojja kirikita ogende ng'oli muleeniyo paka woona asanga akasozi emmotoka eggwemu sipiidi oyimirire naye nga tewaliyo kuva mu maaso gy'ogenda nti mwambalagane bwenyi
kubanga ene yali kusanze mu maaso mwambalagane bwenyi wallahi ya Mungu ate ye eri ku side yeri edda Masaka godda Kampala muli muleni za njawulo two ways side ne side one way eri etwala ezigende Masaka kakati eyawa nedde Kampala etwala nnya edde Masaka etwala nnya ne bwe ziba bbiri ngedde Masaka etwala bbiri nedde Kampala etwala bbiri wallahi ya Mungu obubenji bubeera bugemeddwa munda mu ggwanga buli lunaku ofuna cases z'obubenje mmekaawo ku teboyo bantu bameka week abafiira mu bubenje e Uganda kakati abantu basazeewo nti tukooyo okufiira mu bubenje enguudo zikolebwe kale ne bwe zinaasigala nga nfunda wakirinze bwemba ku ppiki nneme kujja kugwa mu kinnya ekyo kukubawo muto kusaanawo ne bakozesa ssemateeka okulaga obutali bumativu bwabwe abulabba abasirikale ne bamenya amateeka ne bajja ne baziyiza abamu ku bannankyukakyuka naddala abakulu ne babasibira awaka waabwe n'abantu abamu ne mubasibira awaka waabwe kakati nga ggwe omwogezi wa poliisi wali badde osooka kumanya ssemateeka nabaani b'olina okulaba mu butambi nabaani b'otalina kukwatako bano abantu b'olaba basimba ebitooke olina kukuuma bakuume kubanga ssemateeka akugamba kukuuma bakuume wabula bano ababasongamu engalo era ababakuba emiggo era ababasibidde ewaka be baamenya amateeka kakati n'ensonga eyo Fred Enanga oli kicupuli munda mu kitongole kya poliisi nkiddamu oli kicupuli munda mu kitongole kya poliisi amaanyi g'omalira ku nsonga ng'eno senga gw'okozesa okukwata eyattali kyaddi imagine oli n'akitwala nti onaazimba eggwanga ate ye mukyamu talina kyaligattako ono alaga nti enguudo kubanza bwe nkugaa nti oluguudo lulina okukolebwa mba nzimba ggwanga kubanga naawe lwe luguudo lwe lumu kwogenda otambulira mba nzimba ggwanga wabula ate eyakubye Richard amasasi ali wali ayinaayina obwanga mu butunuulizza abasimbye ebitooke obwanga mu butunuulizza abasimbye ebitooke waliwo omuvubuka gwe nalabye ng'ali mu lusuku mbu afuuyira bitooke mulaba ffe abasimba ebitooke ebyaddala mulaba ffe abasimba ebitooke ebyaddala tulimu kufuuyira mwe mubeeremu oyo katemba oyo muvubuka Kaluviini Kayanja n'omutunuulya n'ogamba kaakati bino ebitooke bw'omala okubikungula bigenda tutambulira ku mmotoka okujja mu katale naye ku nguudo ki ofuna cases z'obubenje mmekaawo ku teboyo bantu bameka week abafiira mu bubenje e Uganda kakati abantu basazeewo nti tukooyo okufiira mu bubenje enguudo zikolebwe kale ne bwe zinaasigala nga nfunda wakirinze bwemba ku ppiki nneme kujja kugwa mu kinnya ekyo kukubawo muto kusaanawo ne bakozesa ssemateeka okulaga obutali bumativu bwabwe abulabba abasirikale ne bamenya amateeka ne bajja ne baziyiza abamu ku bannankyukakyuka naddala abakulu ne babasibira awaka waabwe n'abantu abamu ne mubasibira awaka waabwe kakati nga ggwe omwogezi wa poliisi wali badde osooka kumanya ssemateeka nabaani b'olina okulaba mu butambi nabaani b'otalina kukwatako bano abantu b'olaba basimba ebitooke olina kukuuma bakuume kubanga ssemateeka akugamba kukuuma bakuume wabula bano ababasongamu engalo era ababakuba emiggo era ababasibidde ewaka be baamenya amateeka kakati n'ensonga eyo Fred Enanga oli kicupuli munda mu kitongole kya poliisi nkiddamu oli kicupuli munda mu kitongole kya poliisi amaanyi g'omalira ku nsonga ng'eno senga gw'okozesa okukwata eyattali kyaddi imagine oli n'akitwala nti onaazimba eggwanga ate ye mukyamu talina kyaligattako ono alaga nti enguudo kubanza bwe nkugaa nti oluguudo lulina okukolebwa mba nzimba ggwanga kubanga naawe lwe luguudo lwe lumu kwogenda otambulira mba nzimba ggwanga wabula ate eyakubye Richard amasasi ali wali ayinaayina obwanga mu butunuulizza abasimbye ebitooke obwanga mu butunuulizza
abasimbye ebitooke waliwo omuvubuka gwe nnalabye ng'ali mu lusuku mbu afuuyira bitooke. Mulaba ffe abasimba ebitooke ebya ddala, mulaba ffe abasimba ebitooke ebya ddala tuli mu kufuuyira, mwe mubeere mwoyo katembo oyo muvubuka Kaluviini Kayanja. N'omutunuulya n'ogamba kaakati bino ebitooke bw'omala okubikungula bigenda ttambulira ku mmotoka okujja mu katale, naye ku nguudo ki? Takimanyi nti birina ttambulira ku nguudo ze tuli mu kulwanirira zitereezebwe abiyingiza akatale atunde ebicupuli. Zengamba Fred Enanga yandifunye ku byokkola ebirala. His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'amwesonyiwa n'amuviirako ddala n'abanga atamulabangako kubanga agenda mulumya nnyo omutwe ate nga n'ekyokukola takiina kubanga ono mukulembeze wa ggwanga ate munoonyezi wa ggwanga byakola bitutwala mu maaso. So tetumanyi lwaki Enanga alemedde ku pulezidenti waffe. Enanga weeyita ki Enanga? Buzibu ki bw'olina ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert? Twongera okujjukiza ffe ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tuli kaliba ate tutambula tugenda mu maaso, tetwagala kituuza mabega. Era tukusuubiza mwami Enanga nya ku mazzi weewummuzeeko omanye nti ne Uganda si ya Museveni. Uganda eriko bannannyini baayo abagyagala abagirwanirira okutambula ng'egenda mu maaso. Era twongera okujjukiza tuggyeko akajanjako akamanyiiroko olugezigezi lwo olutiddi kale kwegamba buli kimu ky'omanya ekibi kituggyeeko. Si gwe waakasooka okuba spokesperson era si gwe asembye. Tulabye bangi, tubalabye bangi nnyo. Naye ababuuza essaawa zino baliwa ate balina bye balabikako, so tetwagala nnyo kajanja.